obadde mugoberezi wange mulungi nnyo ow'omwaka 2025 era obaddewo nnyo ku lwange, nkwebaza. Kakati nno nkwagaliza omwaka omujja ogujjudde enkyukakyuka. Gwe wenna omugoberezi wange ate era omuyizi wange ng'omusomesa wo ow'ensonga ku lulimi Oluganda, nkwebaza nnyo ku nsonga ey'olulimi Oluganda. Webale nnyo okungoberera mu ngeri y'enjawulo. Nziramu okukwagaliza omwaka omujja 2026 ogujjudde ebibala, ogujjudde enkyukakyuka mu by'emirimu, enkyukakyuka mu bulamu bwo, enkyukakyuka mu buli kyonna ky'okwasaako engalo, bibeere nga byakwesiima kwereere. Kale nno kino nakyo kankitandikewo nti ku buli nkomerero y'omwaka nja kubuuzangayo ebibuuzo bitaano eri abo ababadde abagoberezi bange omwaka gwonna. Ndabire ddala abo ate ababadde nga bagoberera ennyo bwe mbadde nga nsomesa ku mikutu gyange gyonna: Facebook, YouTube, TikTok ne WhatsApp. Era ebibuuzo bino bitaano nja kufunayo omuntu omu abituuka byonna nga taguddeemu wadde n'eki. Sikugamba nti nziseeko 3, nziseeko 2, byonna bitte. Bwefunayo oyo abituuka byonna 5 bwe biti, si bibuuzo bizibu, byangu. Agenda kwewanguliranga ekirabo Ssemalabo. Ngenda kumuwa ekirabo Ssemalabo. Nze omusomesa wo ow'ensonga, nze ngenda okugabanga ekirabo ekyo. Kijja kubeerangawo ku buli nkomerero y'omwaka. Obanga omwaka guweddeko, kitegeeza nti ekirabo ekyo kikulindiridde gwagenda okwanukula ebibuuzo byange bino 5. Era oyo gwe nja okuyitanga omuwanguzi ow'omwaka, omuwanguzi waffe ow'omwaka wano ku mukutu Olulasangeye. Ekibuuzo ekisooka kigamba: langi egwa wakati wa bbululu ne kakobe, Omuganda agiyita atya? Ekyo kye kibuuzo ekisooka. Ekibuuzo ekyokubiri kigamba: omuntu ayogerwako nti baamuweweramu ebyoya by'enswa. Muntu wangeri ki oyo? Oba muntu wangeri ki Omuganda gwayogerako nti baamuweweramu ebyoya by'enswa? Ekyo kye kyokubiri. Ekibuuzo ekyokusatu kigamba: kano ke kabbiro akasinga okuwoomerwa bisinde bitwala. Ekibuuzo ekyokuna: muziro ki wano mu Buganda nga gutiisa amambulugga era kavuna ogutunuzaayo amambulugga geeseebulula gabula? Muziro ki mu Buganda ogusingira ddala okutya amambulugga, oba ogusingira ddala okutiisa amambulugga ng'amambulugga gagutya bw'ogutunuza eri amambulugga geeseebulula gagenda? Muziro ki? N'ekibuuzo ekisembayo ekyokutaano kigamba: omusajja alulunkanira ennyo ennyama, Omuganda yamuwa linnya ki? Kino ekibuuzo tekiriiko kkomo, tekiriiko nti bano babali, wabula bannayuganda mwenna nga bwe mbaagaliza omwaka 2026 ogw'enkyukakyuka. Ekibuuzo kiikyo osobola okukiwaako munno, bw'aba abimanya agenda kwewangulira ekirabo Ssemalabo. Kiteekeddwawo nze omusomesa wammwe olulimi Oluganda, okuliraana omukulu ataddiza, oliraana empagi eriko empumbu. Ekirabo nja kukigaba bw'obeera nga obimanyi. Ebibuuzo 5 mbikuteekeddewo. Yita ku 078 599 343 weewangulira ekirabo. Kiri mu ttu. Bagamba nti ekiri mu ttu kimanyibwa nnyini kyo, naye ate era omuwanguzi waakyo nja kumubooleka bw'anaabaawo. Pozzi yita ku 078 599 343 obeere omuwanguzi waffe ow'omwaka 2025 nga bwe tuyingira 2026. Bannange mbaagaliza 2026 ow'enkyukakyuka, ajjudde enkyukakyuka mu buli kimu. Ebitabo byaffe bye nawandiika Olulasangeye kya mitwalo 10 okyayinza okukyefunira n'oyingira omwaka ng'okirina. Effumbekero ly'ebisoko kya mitwalo 3, nabawandiikira Bassekabaka b'ensi muwawa nakyo kiikino wano kya mitwalo 3, ne mbawandiikira
olulimi Oluganda n'ebigunjitwa ku mulembe Omutebi nakyo kikino kya mitwalo 3 ate enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba kya mitwalo 6 kati kola bwoti ku mitwalo 25 byonna bino ogenda kubyefunira 25 bwegiti byonna ogenda kubyefunira kale era oyita ku simu eyo gye nkuwadde n'ofuna ebitabo bino mwebale nnyo naye nga katulabe omuwanguzi w'omwaka